Mwasuzeyo mutama ina abatulaba amachago lunaku olwaleero kansubire mwasuze bulungi lunaku lwa mukaaga nakuza mwezi 25 dashika ziweze nnya ezakaita ku ssaawa 2 ez'amachago lunaku olwaleero yonna gyosinzire okubeera nga otulaba. Thank you so much. Kansubire weekend mwagiyise mu bulungi tuyingira mu nnaku enkulu mwezi gwa kayisa nnyo kadde ka kutega wano nawali tega wadde enkuba yeegira ne omanyi buli enkuba weetonye Kampala business mye tewaba naye atutambule mpola nze Florence nampijja program ebeera ebyokyako weekend tuzze nga bulijjo okubeera nga tubawa amawulire agabadde mu week. Ebyangamba byali bituufu ebiriwa byonna byangamba nagamba kimanyi kugamba bingi ebyo bingi bibyo manyi bingi manyi bingi awo oyagala wamma wasuze otya? Wasuze bulungi. Oli abeeko balese bagamba ki? Abeeka si babi bali bulungi. Bwe bulungi. Babeerayo nga balabasayimo. Tusooke tudde ku bino. Tusooke tudde ku bino ebintu bimalirize. Ebiriwa byogenda okumaliriza. Byewangamba. Ebiriwa. Tonneekambuwaliza akolako waliwo abapya. Kasirye y'obupya. Omanyi bwala mulaba abalenzi abapya mutyo. Sikasirya. Omulaba abalenzi abapya mwefuula buzibu. Sikasirye. Ne mudda ku bakadde ne mubafuukira obuzibu. Ne babalinyirira. Oyogera nnyo budde bwakumakya tutannaba nakuba. Njasama. Nnyo. Bagende balabo ebyo ensoso z'omwoyo. Bale tubabuuzako mugamba muti kansibenti muli bulungi ebyokya ku weekend tuba tuyingiddewo of course n'ebibaddewo mu week okusobola okubeera nga ate tutandika weekend zaffe nga zitambula bulungi nnyo mwebe kuba nga tekuteefa inaku emuli kale kasirye week wedde yali Kenya kulikayo anko navaayo kati mugezera mbula bisolo yali agenze kulambula simanya ante nange ate kale engeri gye tuli mu creative business wano mu East Africa esinga okubeera active n'okukola ssente mu creative business kati Kenya kuba otunuulira multinational media companies zonna ze tutunuulira kwe tukozesa ebintu byaffe YouTube, Google, Facebook zonna zirinayo office unlike wano kitegeera so kati kitegeeza bw'obanga oli creative ng'olina olugendo mw'otunudde kiba kyabuwaza okugenda n'obenchmarkingako gye bali kuba wano essuubi likyali ttini wano twasobola kusika Spotify YouTube yali ejja ne bikoma wakati awo simanyi wawe kyafiira ffe ekitulemesa kuba ne baziba embassy ezibazizo zizivaamu kuzibu ndoza tuli landlocked country tufunamu obuzibu tetwa understanding concept ya Uganda Airlines abasinga bagikuba nti tekola magoba naye airline yonna teteekeddwa kukola magoba eri ggwanga Kenya Airways tekola magoba Rwanda tekola magoba naye yo kyeyina okukola ku easing transport ku bantu abajja mu region olwaleero tebajja kusindika director wa Google mu Uganda ng'ate okujja Uganda alina okulinnya ennyonyi nga 3 kuveera ne kati ojja tunuulira Kenya erina flights erina direct flights mu New York erina mu London kati oli waaba London alinnya bulinnya n'agwe Kenya oli waaba mu New York alinnya bulinnya n'agwe Kenya just si bino sooka weekooneko wano otuuke wano inde saa 12 okitegeera oli mu transit kale kakati ndoza tugenda tutandikire ku Mugabi gye badde ne shock abaana bafudde gundi ey'okuzannyirako naye Mugabi yabadde yajjo wali wagyesunga nnyo ebyaddala kakati ndoza genda gyebera ku TV yabadde ya yesterday yabadde yajjo naye yakakubye Serena yakakubye abaana Serena kati bagifudde yakuzannyirako bagikola buli kimu kye baagala Mugabi yagikubye wallahi nabali njagala nnyo genda mu concert ye kati ndoza ate wayagala concert otamanya date yaayo anti abayimbi baartist omutima guno ogw'okuwagira abayimbi bannamwe mu gwebale babadde bayitirivu babadde bayitirivu nga batudde mu audience nga bamuyimbira nga batudde mu audience of course batudde mu audience so ekyo kirungi nnyo eri bayimbi bannammwe at least olina amanya nti Florence omuyimbi mulinamu akakadde kamuteekemu 5 naye aliganziriza kirungi nnyo then ne performance nga Mugabi ndowooza kiyinza okuba si surprise y'amaanyi nnyo tumusuubiramu kirungi era bw'ajja n'agera tujja kugamba nti leero tugambirawo leero muzeeyi kyagaanye so byonna yabikoze soko tuwe ku show ya Mugabi then tukumwa tutandike yabadde yankozebu chocolate skin. It's high time you faced your fears.
Abaana buli luyimba balumanyi. Owa akaziki akalungi kaba kalungi. Akaziki akalungi kaba kalungi. Kalala show ziba zitya obushenda lodi gyagenda muno labanga abantu bambi atutta attention yawe bamutunulira butunulizi. Owanchika cha music ki kyawo kana. Owange. Yogera. Mwagala. Sikutwaga ati kati banayo nakaka kwogera yogera okimanyi mu mutima oyakyomanyi kyogere abisi ngambe kikyam goli munda yange nkulaba nawe byo bingi byemmanyi kakati tolina kyomanyize nawadde ensaaga tosobola kusaa kumacha olina kyomanya n'osirika ndeka kube yakamotye ngaye tolina byemmanyi nti byange nabyesigaliza goza kinakulaga ekiwududu Nzikiza nejo nakiroseeko. Ye guwandaga ngo ekirudo ali atya. Mulungi. Talina mbuzi bonna kumuterekera eyo kufira mu galale. Ayagala bwabuyina bwaki. Ali ekanga omukubi bakubye embaga. Ate obuzibu ki. Atajja atukabiri. Nga bakabira chani ya mbalaga. Okaba tebakulagayo okaba bicho bayina kyejo nawe. Ngobolira.